Tuzze tukulaga ekisamba kino engeri gye kizze kyogerwako nti kitambulira ku mazzi mu bifo eby'enjawulo ku nnyanja Nalubaale, mu bitundu by'e Ggaba, Luzira ne Bukasa. Ku Sande ewedde, abantu bangi bakuŋŋaanira ku mwalo gw'e Ggaba okwerabira ku kizinga kino ekigambibwa nti kitambula. Era okuva ku olwo, abavubi bazze bayoola omusimbi olw'okutwalanga abantu ababa bagenzeyo okukirambula okusinziira mu kifo we kibeera. Olunaku lw'eggulo twakutte ekkubo ne tuddayo ku mwalo gw'e Ggaba. Twalinnya eryato ne tutwalibwa wali ekisamba kino okulaba oba kyasenvudde ne kiva mu kifo we kyabadde. Mu kaseera kano tusanze omukyala eyalimiranga ku kazinga kano oba kayite Ekisamba akamaze ebbanga nga katambula mu bifo eby'enjawulo. Atubulidde nti oluvannyuma lw'okukalaba nga kakomyewo mu kifo kyennyini we kaabeeranga naye kwe kusalawo okujja okulaba ennimiro ye nga bw'eri. Olwakirengedde nga kizze twazze nazze kukiraba then ne tusanga nga temukyalimu emmere enkulu ng'esigaddemu ento naye nze kyenfunyemu ntazzemu endagala ngenda nazo. Okusinziira ku Yvonne, abantu abaali balimira kazinga kano ke bayita Mirembe baali basukka mu 2 wabula nga lwakyaluma okuddayo okukola mu nnimiro zaabwe nga bulijjo basanga teziriiwo. Kyanga tuzze kulima ne tusanga ennimiro yagenze ng'eteriwo nga amazzi merere gasigaddewo. Egye yagenda ne tulemererwa okugendayo ne tufiirwa bwe tutyo. Ono twamusanze amaze okusima amayuuni ge ng'ayubuluza ndagala. Atubuulidde nti ebirime bingi bye baali balima kazinga kano omuli amatooke, muwogo n'ebirala. Agamba nti asanze emmere yaabwe yaliibwa dda oluvannyuma lw'ekisamba kino okuseeyeeza ku mazzi ne kituuka ku mwalo gw'e Ggaba awaali abantu abangi abaakibuukira nga bakirabye. Nga bwe kikomyewo bwe kimalawo ebbanga tuyinza okuddamu ne tukoleramu eno emmere yaffe ento yasigalamu ne tulimiriramu. Wabula mu kaweefube w'okwongera okumanya ebikwata ku kazinga kano twayogeddeko ne Benon Fred Tunamasiko ng'ono musomesa e Makerere era nga yakuguka mu by'enkula y'ensi n'atulaga ebifaananyi nga yeeyambisa tekinologiya yasobola okulondoola enkula y'ensi amanyiddwa nga Google Earth. Okusinziira ku Tunamasiko, mu mwaka gwa 2000 akazinga kano lwali lukalu era nga tiwali kabonero konna kalaga nti oba kali eyawula ku lukalu. Naye kano ke tutaddeko akalaga nti endagiriro gye tutaddewo nti wano wekiri ekizinga wekiri wekitambulira tulaba nti kiraga nti tewali kitambula n'engeri awalinga engeri y'omugga wano tewali kiragayo nnyo nti waliwo ekyatambula. Wabula mu mwaka guno mu mwezi ogwokubiri tekinologiya tulaga nti akazinga kano kali katambuddeko. Kati bwe tutambuza ne tujja mu guno omwaka ogwa Feb kikulaga nti bw'olaba nga bwe kifaanana mu Feb mu mwaka guno ne tupima ne tugamba katuteekeko akapima okuva we kyakutuka paka we kitudde kati kyengana eri kitundu kya kilomita. Ekitundu kya kilomita nakyo kiba kiraga nti kyatambula. Tunamasiko atunnyonnyola nti mu kweyambisa tekinologiya yono yasobodde kumulambululira okutuusa mu mwezi gw'okubiri omwaka guno nga kati ebigenda mu maaso ku ntambula y'akazinga kano tasobola kubinnyonnyola. Naye nze kikulu kyemwadde njagala okulaga kwe kulaga nti waliwo ettaka eritambudde okuva ku mbalama z'ennyanja. Peter Mowes, NTV Akawungeezi.